era abasirikale abamukubye babo mbalabako webali naye ng'omulago gulemedde mulago bamutwalira n'omulambo n'omulwadde wuno waali talina mujjanjaba abamukubye babo webali tubalaba webali naye nga bonna abantu balwadde n'omulambo gutulemedde bazadde bange bakaabira mulago omulambo gulemeddeyo lwa mitwalo 4 ge gagusibye. Twakuumye Buntubula lwaki tubeera bwetu tuyisiba bwetu Buntubula bwe twakuumye netulinda amateeka omuntu ayinza kufa wano ndonga naye kati ng'oli omwana bankuba amasasi musango bankuba amasasi kubanga wandi bakusalira mu mbeera nga mingi naye all the same the service here wanauganda baba no wano madamu bakukwasiza ogeri gyebala RDC DPC Kajansi ekiri ya police family y'omugenzi madogo DC deputy wa Kiso Busiro nasanga court orders nyingi ku meza ziringa 17 18 akati nze ngo munamateeka bwenaziyisama amaaso nisanga nti waliwo court order nga zo zandibadde nyanga nga eno yali emukwezo kubanga yali consent yali eva mu consent okukanya kw'abanamateeka aba family ezali mu musango ogwali mu kooti actually gujagenda mu maaso nga family ya House Matovu lawyer waabwe Ahmed Karule Tekele nga lawyer we ye Mujimba ne family y'abalangira abalala abanamateeka basatu baatuula ne bakanya ne bagamba nti omusango ogenda mu maaso waliwo acres 50 zetusazeewo nti zo omusango gukyagenda mu maaso Tekele azisibe nga be bakanyiza then court nayo negamba nti kemukanyiza tetugenda kubawakanya naye negamba nti mukuzisiba bazisibe nga bazisibise ekikomera kya wansi ng'ali mu acres 40 aganaaba gasigadde ku 9 abe ng'asobola kulaba ekigenda mu maaso ery'ataano n'ataano ng'alaba kigenda mu maaso eri 40 nga balinze omusango omunene ogusalawo ani na nyini 9 kyonna nayita enjuyi zonna mu meeting ze zaali 2 mu ofisi ya enjuyi zonna zajja meeting yasooka wajjawo enjuyi 2 netugamba nti tugenda kuteesa kinene nga waliwo side etakoze eki etazze meeting y'okubiri enjuyi zaaliwo zonna netusanga bannamateeka nti tewali court order endala esazaamu ekiragiro kya kooti kyewanga kiri temporary netusanga nti tewali appeal yonna egenda mu maaso ng'eyimiriza order court gye yakola ki gye yawa nengamba nti kale mwena nga mumaze okwogera tugende ku locus ku ground tulabe oba waliwo interest endala kubanga tunoonya interest nyingi for example tunoonya amala ayinza kubanga eri family home tunoonya ennimiro tunoonya amayumba twajja wano wennyini nga bonna weebali enjuyi 2 netusanga tewali kintu ekigaana court order okola okusomebwa bonna baaliwo House Matovu family yaliwo Tekere yaliwo security yaliwo police yaliwo LC yaliwo netusoma order netuvawo nga teri muntu yena ayina kyeyemulugunya anagasigadde bonna bagamba nti court kyesazeewo tugende n'ekyo naye ne bagamba nti nedda 5 wezitandikira tewali clear mu order oba ziva mu left oba right teramanyi ne bakanya bonna nti bawandiikire government surveyor asindika omusurveyor gwe banaakanyako bonna enjuyi 3 apime agambe nti 5
okusinzira gajja kuyitawo naye tugamba nti amukanye bwe tunatandika bwe atandika okukola ki okupima yawandiika mu Jimbandi Camp Advocates Royal wa Tekere yawandiika Commissioner wa Surveyor naddamu Wednesday wedde nafune ebbaluwa ku ssaawa zaalinga 10 nawandiika ne ku bbaluwa naye procedure yaffe egamba nti Surveyor bwawandiika nti agenda kujja ku ground Polisi ya Uganda erina Directorate of Legal esooka neyetegereza ebbaluwa wano kwetegereza ebbaluwa enda mu maaso n'okupima nesindika ku KMP nesindika ku RPC then wa DPC between Wednesday if I'm becoming fair between Wednesday nejo Sunday Kushwete tisowa kuba nti anti ebbaluwa ya Surveyor eri clear kati eyafuna ebbaluwa Tekere yagenda mu maaso n'akolesa impunity mu ndabe yange nga RDC ku weekend najja ku ground n'aba kuyatanga okukola nga bw'okimanyi nti mu government mulimu ba mafias baku hijacking along the way kirabika ole yamu hijacking namugamba nti nze ngenda kuyisizawo kyokola kyoyagala DPC agenda kuba kubanga nze nga RDC emikono gyange gy'ekyuma ye RDC amatu gange ye ISO DPC agenda kuba ngamba nti waliwo ebigenda mu maaso ate si birungi ate kiki abantu barwanye waliwo akubye munamasi ne mugamba nti run very quickly and take charge of the area. Unfortunately yagenda kutuuka nga ensobi zaakoze eki zaakolebwa just ekiri unusual kwe kuba nti Sarasini ebadde wana emyaka egisuka mu 5 ng'oluusi kyali kikaluba nnyo okugamba nti Sarasini eveewo ate ng'emazeyo emyaka emeka 5 naye bano bonna baakanya ne bagamba nti kasamala kusalawo 5 nanyina 5 kooti gwe yagawa yaleta Sarasini ejja kutuula mu 5 ago anagasigale nga gali open kakati simanyi Sarasini lwaki yagwa mu nsobi ey'omuntu eyafuna order ate n'afuna ekiwandiiko kya Surveyor n'atayita mu mitendera egiteeka mu nkola Sarasini neekola ensobi ku lulwe. That's the question. Ekyokubiri abantu bano just beetaaga confidence ti government weeri nga bwezze nyagadde nkuyise Madam RDC otegere background mu rumpi naye documents are very many oyogere gye bali naye nga baafiirira omuntu wabwe tuba tonyera wa munnammwe tusaba Katonda amuwe ekiwumulo ky'emirembe naye twakwoshoninga mesi zaffe za DS nti bw'ofuna okwemulugunya kwonna tokolesa maanyi genda mu kooti kubanga kooti yagaba order esazaamu order bw'okolesa amaanyi otega gavumenti yonna mu matiga kubanga erina okudda gy'olwo okulaba nti ekukuma so n'olwekyo bannaye bali wano bw'ofunanga obutakanya ne munno tokolesa lyanyi mu bintu by'ettaka oba ensonga zonna ezisigadde kolesa amateeka genda mu kooti ojja kufuna okuyambibwa kuyinza okukerewa naye kujja mu ssaawa yonna so Madamu RDC tukwaniriza mu busiro